mpaka za Commonwealth zigenda kuzanyibwa mu ggwanga Australia omwaka guno. President w'ekibiina ekitwala omuzannyo gwa weightlifting Salim Musoke atubuulidde ensonga lwaki Charles Sekaya yasuuliddwa ku lukalala lw'abagenda okukiikira eggwanga. Tulina Sekaya mumumanyi is very good. Twabadde na Enheim training of Minnesota balina Hakim yakoze bulungi naye olw'okuba nti mu qualification event ezibadde ku lukalu tazeetabyemu okuva mu USA naye twamuteereddeyo okusaba bwe babanga basobola okutuula mu results ze nga bwe zaabadde Enheim naye bayinza okumuwa. Sekaya munnayuganda asinga okusitula obuzito ng'ona busitula mu ggwanga eri Amerika. Salimu agumiza bannayuganda nti wadde Sekaya tajja kusobola kwetaba mu mpaka zino, abazannyi abatwaliddwa bajja kusobola okuvaayo n'obuwanguzi. Abamu ku bazannyi bagenda okukiikira eggwanga be twayizaamu nabo bategeezezza nga bagenda okukozesa akabanga akasigaddeyo okusobola okulinnyisa omutindo gwabwe. Nfunye training emala ate era nga nkya training out. Paka enatuukira we tugendera nja kubanga mpiikingidde ddala nsobola okukikola mu kategori yange ya 63. Nze kyensuubira nsobola bakolera kirungi mu Commonwealth Games. Luli nakola sinach nakola kilo 12 naye ku luno mu Commonwealth Games nsuubira okukola kilo 13 kuba neetegese bulungi ekimala. Mu ngeri emu Salimu yegasse ku bakulembeze abaddukanya emizannyo emirala olwa gavumenti okulemera okuba ssente mu budde okutandika okuteeka ttiimu ezigenda okwetaba mu mpaka zino. As soon as ekisumuluzo kiggulawo ne batuwa obudduukirize ttiimu tujja kugitulanyingira awamu naye so far we as weightlifting nze president executive yange nwananga bwe nsobola okulaba nti wano ku weightlifting center yaffe tutraininga. Andrew Kigondo, BBS Telefayina, Gamboze.